you. And I love you. From the point I met Dr. Jose Chameleone ku kabaga akamu n'omukyala Juliet Zawedde lengera engeri gye bali mu kushayiningamu ne Wizo Manizo munnange esaidi eno ate nga ku saidi emu Pallaso wuno munnange ali mu kakasa esaidi eno anti ali mu kwesetingira munnange ate vidiyo ye empya gy'ali mu kukola giyite boogere muganda wange esaidi eno sigenda kubeera nga nkulwisako ngenda kubeera nga ntandikirawo era nga akatambike ngenda okubeera nga nkutandisizaako ke k'omwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone n'omukyala Juliet Zawedde babaddeko ko kabaga akamu era nga bw'olengera awo omutegesi yabadde munnange Katongole omutongole mu USA esaidi eno era nga yabadde ategese munnange ku birthday ya mukwano gwabwe wa Chameleone ne Juliet Zawedde esaidi eno babadde ku kabaga kano ak'omukyalo oyo Juliet Zawedde nga naye ali luuyi eri kw'osaate ne Dr. Jose Chameleone era nga bw'olaba mu katambi Wakabi ana yes, ati utongole batongole yamanyidde eri mu kambi z'abawondawonda e Kampala. In a special way, and I want to say happy birthday to you. And I love you. From the point I met you, I saw the beautiful eyes in you. I saw the twilight in your eyes. You're very special, madam. So just to tell you, when I came to the USA, when Julie brought me to the USA for my treatment, Anna received me and I'm is popular white, but I wanted to stand up for you, so you cannot mistake me for anybody else. Anna received me, so Anna had received me mama from. She didn't treat me like a star, she did a and so lucky in my glasses. era nga ku saidi y'emu baatuteeddeko n'ebifaananyi ebyo Wizo Manizo yabiteddeyoko wali ate munnange ati ku mukutu gwe ogwa Facebook era nga bw'olaba awo akabaga kano ne Wizo munnange naye yabaddeyoko era nga bw'olengera munnange ekifaananyi ekyo Wizo nga yeekubisiza ekifaananyi n'omukyala Juliet Zawedde era nga ku saidi y'emu wali munnange era nga bw'olaba awo abooluganda nga nabo ate bali mu kushayininga Dr. Jose Chameleone kw'ossa ate ne muganda we Wizo era nga bw'olaba awo ebifaananyi ebyo ate bikutte akati wali ku mukutu munnange ate naddala Facebook kw'ossa ate ne Instagram esaidi eyo bwe kityo munnange ate bwe kitambudde bwe nti bwenkyekinzeeko ate ku bantu bano Dr. Jose Chameleone ne Wizo Manizo kw'ossa ate n'omukyala Juliet Zawedde kati munnange eyo kankugyeko ate nkutegeezeko nti no Pallaso ali mu kushutinga munnange vidiyo era ng'akyashutinga avuddeyoko wali n'ateekayoko ebifaananyi awo nga w'obiraba abadde yeesibye omusipi era nga abamanyi munnange ate ku by'omusipi ebyo bategeeza wali ne bagamba nti no yeesibye omusipi ogwo munnange yagulina era nga bw'olaba omusipi okugubeera gwa mulengi wali munnange ate mu bikonde era alaga nti nno munnange omusipi yakola ki yagulina era ng'agwesibye era nga bw'olaba awo naye nga ku saidi y'emu ateeddeyoko wali era posti ebigambo by'abadde awandiiseko wali agambye nti no let them talk nti munnange ate okusasisingako ate kuli mu maaso eyo kujja muganda wange oba kuli mu ngalo zo esaidi eno era n'agamba wali n'akakasa nti no ate boogera munnange vidiyo eri ku coming soon esaidi eyo era nga bulaba munnange ebifaananyi ebyo ate bikutte akati wali ku mukutu munnange ate ogwa Facebook kosa ate Instagram TikTok munnange esaidi eyo kiri mu kutambwira ddala bulungi nnyo y'omwana mulenzi munnange no muyite Pallaso era nga bwe nti wenkoze ate kukucekinga ku bantu bano wali Dr. Jose Chameleone Wizo Manizo omukyala Juliet Zawedde kosa ate munnange ate ne Pallaso esaidi eno bweti bwenkoze era nga ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo ngenda kusaba vidiyo gimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo okikolere ddala era nga ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo ne vidiyo endala katono nnyo bwekiti.